And Rutamaguzi is an idiot of the 21st century, escorting a fool of the 21st century. Oh, kusizira kuyeyogera. Nze ni mubigambo bye mwentude. Is escorting a fool in the campaign trail of the 21st century. Therefore, is an idiot of the 21st century. A celebrated idiot of the 21st century. That is Rutamaguzi for you. Semakula. Kubanga oyogera ebigambo nga tiweebuuzizza. Mutwade tetwagala bakulu babika mbwabebitibwa. Toyagala bakulu babika gwovuma abanyampi. Abanyampi babategeeza mubategeera. Kati wabanga Rutamaguzi si munyampi nenga nebika bivuma agwawa. Mukyotala. Bajja bakyotala bali ba half caste. Musajja Muganda. Babere bali ewawa naawe. Si Muganda Rutamaguzi. Oyo munyampi gwolabira ddala. Rutamaguzi munyampi naawe. Ereka musibako ki. Rutamaguzi kati bwakulopa. Mpozo ngambe ali ku survive Buganda ajagala. Ali ku survive. Buganda yajagala. Era obukera ku machanga byatire dajja kusinika obunnyo we yesesese saa omanyi bwaseka. Omanyi bino byamufuzi tabire kati badde bamubuuza ekyo. Agamba omanyi ebyo we nabyogerera. But you said it. Anti akombuntu akombusika. Waliwo ekyakyuse. Tewali. Byabakama yavuddeko. Wali. Abategesi babasajja ba Museveni bavuddeko. We wali. Oba amaje gavudde mu kalulu. Buli kimunga we. Museveni yavuddewo. Buli kimu kiringa we kiri. Then isn't he a celebrated idiot of the 21st century? So, nze ndowooza abamuliranye bayambeko Rutamaguzi. Oleso noita kanduka Rutamaguzi. Sikole Rutamaguzi omutwe. Asuso kuba abantu ba Buganda. Yetaga kebera mutwe. Nze ndowooza Sseggona bw'aba yafuuka lawyer. N'abeera mu mbeera egyalimu tomukwatirwako nsaalwa. Mbu munasanga omwana we ng'asomya amateeka amutwala na kisu. Omuntu yenna agenda okwesimba okuba pulezidenti nga akkiriza bakada be NRM bamutegekera okulonda ajja kuba the celebrated fool of the 21st century. Ekyo tetukirumamu. Omuntu yenna agenda okwesimbawo ku kifo ky'obwa pulezidenti n'akkiriza bakada be NRM bamutegekera okulonda. Era omuntu wano kubaka bwa parliament tusobola okuwatanya-watanyako n'oyita. Rutamaguzi kyenkana yali badde muganda wange. Tubadde ffenna Mmengo, tubadde ffenna mu Nkuba za Mboge Makerere. Nate lwaki yakuba abasajja ba Kabaka? Kati byebiri byenkugambye nti waliwo excitement gy'ofuna olina okulwanirira kaadi bere mu parliament. Because it's the only thing you can do. Oba ontegedde. Rutamaguzi. Semakula. Gwe mmanyi naye ammanyi. Enamba ye yesimu njirina naye ayina eyange. Twemanyi. Badde njagala noonye message naye bwe ndagifuna nja gikulaga bwe ndaba nsobodde ogiraba nga tetundava wano ku mpewo. Nkulage nti anjokyayo ne mwokyayo. Rutamaguzi soko noonye. Bwe ndaba ngifunye. Kitegeeza matovuzo oganda buganyi kumpa sente. Bwe ndaba ngifunye nja gikola ki? Nja gikulaga. Mwokyayo nanjokyayo twemanyi. Rutamaguzi nanengira parliament nga ani mu land board ye Mmengo nga je ntumusayiningira amafuta every Friday. Every Friday. Gachi. Agenda akola emirimu gye ng'omuntu. Mwana wa Nkuba za Mbogo. Ate alina kizibu, kiralina kizibu. Ne katate yakuba Abankoba za Mbogo. Olwaleero bw'omulaba ng'ayogera ebyo eby'obwewusa ebitalina makulu. Weewuunya bwewuunya ekimuliko. Nze nange buli omwali mu kwewuunya Rutamaguzi. Saa kitegese naye n'agenda n'ekikebera bulungi n'abikulaza emmesegi. Ng'eriko emitwalaga. Ngani asindika? Nga nze nsindika. Ate izize za sindika. Nazo wezi. Ebyo byakweyo kyayo mutwalo omusanze mukulu mu kolido naawe bimanyi. Wali kumanyiki paki kwa gulu. Ebyo ebyekiyayi. So twemanyi. Era tumubuuza matovu. Naga ntamanyi. Nali muvuzeko mu motoka yange. Ng'emmotoka girese ebukoto. Ku shero wali wa parkinga. Kayana bwazze. N'emutwala. Sigumu sebiri. Bwanjerega ekimotoka kyo emugamba ndiye ssebo nga lunaku kujerega na kimotoka kino jukira ne tuseka tukuba olwali naye bw'olaba nga avudde mu mbeera otandise okulumba institution y'Emmengo tena kyekoze abakulu b'ebika tebena kye bakoze beera bintu ebyo NUP eby'ekijega bye wayingiddemu tebina gye bigenda nkukakasa tebagenda kujjako mu 7 tebagenda kukyusa gavumenti ekyo buli omu yenna abasajja bakabaka n'obeesonyiwa obeesonyiwa mubeere mubiri munoonya bifo bwe bamu kubaso yasooka okukuba oyo mpuuga. Everyone knows Rutamaguzi anoonya survive onoonya kifo ate nno mayina bino byakwesudya talina
Lutamaguzi talina sente kyonchisibako sente talina bile motoka ne yafuna agula bugamotoka talina plan mutwe zimba kati bwomugamba nti parliament ozeeyo bo muse kati ayino kola buli kisoboka oba avuma oba akola ki buyogera byonna kasoda mu parliament tewewunyanga ayisemu n'abeera quiet kwa manyali musanja kisembayo bebali bavumirira abantu abuwangadde mu parliament kati anonya sanja kyakumeka kyakusatu toyogeranga bigambo mayise mpiji oyo yali minister namuwulirizanga nnyo nade nyina abantu bengamba nti ne babeera b'NRM waliyo abantu ng'osoomuwuliriza sempiji oyo namuwuliriza sempiji amulimba nnyo naye waliwo ebigambo byayogera n'opiikingamu yagambanga nnyo abantu nga bali ku CBS oko nti weewalenga nnyo okwogera ebigambo ebinaakaddiwa kituufu weewalanga nnyo okwogera ebigambo ebinaza nnyo ne mwami Matovu ono gwe tuli nayo olunaku olwaleero mwogezi wa Need kubuuzako nti osiibye otya oli otya wasuze otya mu nsi mwolire mu ggwanga mwoli essaawa mwotulabira na byonna byokola nkwebaza afunye okusomozebwa nkusaasidde ofiiridde olwaziza n'okusomozebwa okulala sotuka ku bwanguzi nkuyozaayoza nze Matiya Ssekanjako tuli ku MS Media Uganda Nina Salongo Matovu Moses ayogerera National Economic Empowerment Dialogue mu bufunze kiri Need agenda kubuuza tugenda tandika okwogera ebigambo Salongo buuza abantu abatulaba mbalamusizza nembebaza okubanga mugoberera enteekateeka eno sebo naawe mukonkwebaza okubanga ononyako bobulamu bulungi si bubi poziko gwe mukulamu ovumbyevumbyemu ovumbyevumbyemu saati yenene wayiga n'okwambala ku saati ez'ebbeyibeyimu kati malayika alina okwakalingamu 2.3 Subuso omuntu eyambalanga ez'akasanvu saati ya bbeeyi ddala otegeera omuntu eyambalanga olw'akasanvu oyambala 2.3 era kale weebaza Katonda ate weeyisangako engalo mu maaso okola bwoti mpozi zonna bbiri n'okoti Mukama Katonda n'omusaba ate nnyongera kituufu manyi ebintu by'okuweebwa bino nga tusaba Katonda tosaba busabi weebaze omulage nti osiima kati bw'osiima afuna amaanyi agakwongera kuba agamba kyali wange ono bwemuwa akola ki asobola so naye kabeeranga wali ku KSTV nga konna kali yake banundamu obusomyo video zaffe naziraba program yasookera ddala jjukira nti nakusangawo nga ku parliament nekugamba ngenda kukyaza ku KSTV nga mazova ku BS Canada one netegeeza video zaffe ezasooka kuba ziriyo ku TikTok yange gye ziri akakoti nga kasiwuusa olusiiwuuka bibaawo obanga n'akakoti ko kamu olwojja nga okateekako nga kasigala ku office kasigala ku office okateekako but that is life anyway that is life era bayira weebazanga nnyo Katonda netegeeza neza ABS yes nga tuliko n'omulangira Nakibinge gwe so bw'obanga oyisemu ebyo ebintu era nagambanga Nakibinge namugamba naye akalenzi kano kajja kuvaamu omulamwa ng'olina byogoberera bino bye-international politics kumu biki n'ogobererako n'ojja oli omuntu afaayo so ebimuweebaza Katonda wabanga alina tonnatuuka gy'olaga but at least oluguudo olulabika nti otandika okulaba nti olina gy'okola ki so twebaza Katonda n'abatulaba bangi bwe mubadde emyaka 3 4 mabega si bwe muli embeera etunyigiriza ffenna naye weebazanga Katonda ekisooka nti obulamu obuyina kituufu ntera okuwa abantu ekyokulabirako nti wootegeera nti Katonda akola ebikulu naye nga tubimanya ku bulamu mukono guno ogulaba nagwa nafunda sort of accident omuntu yantomera ng'oli mu motoka olaba nga bw'obeera wano kana akato olina afuutuka eri najja nakugwira bw'ati nemugwa mwenna naggwako bw'ati nagwa nensesembuka awo bwakutuka muno eggumba ne lyatika lyeri kuno ku mabbali kuvaako opapajjo katali ntandise n'oguyunga naye ngenda okulaba naguyungira wiiki nga tebikola ngera gusigala kukola ki guli guti ngenda omanyi bino bitutandika nabyo ebyekijega bino ebyokubanga oluusi tolinaamu olowooza bino bibinayanguwa bandaga opapajjo obwavaako naye birala ngenda mu ddwaliro bateekamu zibeta plates byemuyita ebyuma naye bwe navaayo nga zino engalo bwezisinga bwoziraba nga tozisobola kwefunya zino engalo zino tozisobola kwefunya
nga okuba konna ka movement akakolebwa wano ng'omukono gwonna mpulira njulu ogamba nti mugutemeko nga tusobola kukola mbweti ati mba ndi awo nina ngenda mu okufuka wayiseewo ennaku nga 4-5 nkwata zipu bwenti ngitambuzaako zipu akatundu okuvanga wano na wano katono bwe nagitambuza kuba nayagala nkozese guno gwali mulamu nye nayagala nkozese guno bwe nagitambuzaako nenkwata nenyweza zipu nengitambuzako katono mangu ago nenkubira dokita esimu bamwita Dr. Saidi ekiwuli ya Nongoozi mugamba dokita zipu nkutte ku zipu nengisumulula katini nasanyuka nangamba owonye mukyo kimbese kijyofunamu bw'obajja n'okwata zipu n'osumulula n'olowooza bya bulijjo naye olunaku nategeera nti okwata zipu ngiseseetule jasa okuseseetula katono nenginyweza zipu nga bwemanyi nti ntono bweti nangamba nti owonye nategeera nti buli paati ya mubiri erina omugaso Katonda ng'alina obulamu bwakuwadde okyebazanga era nze bwe nsirika bwe nti ne bwonvuma n'okola otya naye kasita ndaba nti obulamu mbuyina ebisigaye tujja kwesootinga so nze nebaza Katonda obulamu bwampadde byampisaamu byankozesa so kati wawonera ddala n'ebyuma babijjamu bamani babijjamu era kati ndi kiriya nnyo buli kimu nkikola naye nga nabeera oba olinamuko kituufu era oba toyina kubanga okunnongoosa kwali kwangu ko tekwali ku expensive kwaliko sente nga meka banziyako $5,200 kati ate okujjamu banziyako $8,200 okujjamu ebyuma okubijjamu so olaba nti Katonda tulina omwebaza bannaaye just kati guno omukono okutambula obutambuzi bwe guti okirabanga ekyangu nakwata zipu okugikwata nenginyweza nalina okukubira dokita tinkutte zipu nenginyweza so kati mwabali eyongo obiyita byangu ya bulijjo webaze Katonda oyinza okuba tolinaamu naye ng'obulamu obukola ki obudde bwonna embeera etereera si weewaawo kyoyogedde kituufu kuba nange nafunako accident nga ndi muto yali ya tabbu nnyo era tubakubanga ne tulina ssente ewaka nali sobola kuwona so ne ssente no kikulu esente nkikulu era nze manyi ogamba abantu bagamba nti bagamba obulamu bwe bugagga nze ngattako nga ne ssente weeziri wakati tulina mukwano gwaffe yafudde abadde akola ne investigator ndawulo ono yali mu red paper abadde akola n'endawula muvubuka mutadde yakamala n'okkuba embaga nendowooza oba bali bagenda kwani mumuuno oba nafuna accident from there we yafuna accident kukakana naafa era tugenda muzika ku Saturday oyinza okwesanga yeekekkereza akooka kamuyingidde oba kiki bwe bityo olowooza okekkereza wanange ssente nkulu naye ebimu bitusukkako si byaffe fena tukola naye abafuna bameka batini oba bwozifuna ne ziggwawo speed so nyina gwe nalinda bangagamba banna ebintu by'obulamu si byangu basobola okugamba kola exercise n'ogaana kubanga waliwo n'abatuuka mu exercise matovu yennyini neyeekiitinga neyebba nga manyi alina okudduka eddakiika 3 n'adduka eddakiika 10 naye ate webituuka ne baga nti kati ojja kgendanga kumpisa obweti buli lunaku ate nekyo nekibeera expensive ndowooza kyoyogedde ekyo mwayo mbasirimu bya bufuzi mu budde bwange obw'eddembe manyi okuyambako abantu ku mbeera ennungi engeri gye babeerawo abamu abandaba bamanyi okulooza nti nnina nzibu naye nfaayo ku byendya ate si bya bbeeyi ennaku ezo nyina gwe nabadde njogera ne mukwano gwange ali Makerere awo nemugamba nti nze nagifuula routine nteeka okulya apple buli lunaku naga nimba tuwange wanfunako ssente bintu yoyogere nemugamba naye Dawudi tubeere serious apple ya ssente mmeka apple kana akataleke wankulukuku oba ke kabakyala akake wankulukuku awo apple za nusu 10 za 10 ne mu supermarket za 10 za 15 mu supermarket neze jenzigula eri ewaffe za 10 ziwano za 15 mu supermarket esinga nzibwe ngenda embuuza leka kati sebo bwe ndya nusu 10 omba kwiseeko nnyo apple ya nusu ki naye kiriise kiri mu apple tojja kifuna mu sowani ya mmere ya mitwalo 2 kituufu kati kyetaaga kubanga omanyi kyakukola
nti apple bwenjiria mu luzungu bagamba mbu an apple day keeps a doctor away. Mu luzungu bagamba an apple day keeps a doctor away. Kati bano banka abanyingo biki amaziga apple gakola ebyo gayambako okulongoosa omubiri gayambako n'ebirala biki ne nusu ki 10 kale ekinene nnyo 10 ebi niyo gano oli emmere ya mutwale 2 n'ekitundu olowooza mbu ndi mugagga ndi byakabi ndya kujja vaazi yena 10 nedda apage kitufu obulamu nze kati endya nze bwenzire waka kasazula sawa 2 nga sinalya sijja kulya kyaggulo mba ngenda bagamba mpaka kopo ka kaawa oba kyayi mulite kyayi oba kaawa bwe mba ndiddeko ekinene bansalire ennyaanya basaliremu obutungulu bateekeko cukamba ebimala nebake bulungi naye buli kyenjogeddeko kiina kyekikola mu mubiri cukamba alina byayamba akatungulu kalina bikakola ki bwe mba nkisusiza nteekerako omune gwa bogoya guki kati obanga kuse naye nga tolidde byaddiimuula ate bigenda kusula nga bikukolera bw'okeera ku makya kwata entangawuziyo kwata ennimu yo cukamba kola kajuyisi ako kanywa nga tonalya ekintu kyonna kanywa kagirasiko bisaawo eddakiika za 3 essaawa lya ebyo mulya biki bikokokoko n'ebirala now that is life kati gwe ne bw'onaakola exercise n'abalala bafiira mu exercise mwenye tolaba nk'omusambi wa mupiira agwa n'afiira mu kisaawe abatakola exercise naye obulamu tubukuuma na ngeri ki gye tulyamu kyekituwa ebirungo ofuna obulamu n'ofuna strength kati okudduka kuno ne exercise bikuyamba kubanga oli fit naye kye bayita bulamu kikolebwa bitukola ki bituli toyanza wona wasizira okubeera ng'otulaba nyina Sarah Matovu Moses tubaddeko mu byabulamu kati ndowooza okirabye ebyobulamu tubikoze bulungi anti babantu bamanyi mbu tubeera mu byabufuzi tuleekanda buleekanyi naye bira tubimanyi lwakuba batuyita kwogera ku byabufuzi omanya abantu baffe baagala nnyo ebintu ebiwooma era bagenda mu restaurant yasa ojjo mpiteko mbasomese ku byenfuna mama tuleekana byabufuzi byokka ate bayi byonteekesaamu wane tuleekana ntwasamba ne batuvuma kati ebyobulamu olirako olabo bonaalaba avuma tewali ajja kukomentinga ku ekyo ajja kukomentinga mu maaso ku byobufuzi babanga abataabira ne wakati mamuko kateri n'okutambula tekatambula Matovu esebo tugenze ku ngaba ya tikiti za NUP nenze kyendabye ekisinza okuwawaza abantu amatu Seggona Joyce Baagala ne Alani Sewanyana tutandikire ku Seggona namulabe yagamba ajja independent Sewanyana ajja independent Sewanyana yalangiridde ajja independent yagambye amaanyi gali mbanda ne Joyce Baagala aga abantu emitano bajja kusalawo so engaba ya NUP tikiti generally wajira byotya ekigambo loyalty mu Luganda kiki okuba obwetowaze ndowooza kisukako ku bwetowaze okuba omuwulize buli muntu ayagala omuwulize omuntu betwogerako Joyce Baagala Seggona bonna bawulize era twali activity gye bali babagambye kola nga ya party ne bagana ogikola ki ogikola naye gerambye obufuzi nze kambawe endaba ennyangu naye ndayirangira kweta kigambo kya luzungu kigambo ki butulika butulika somebody who licks a boot or a shoe kwagamba olabyeko olabana abasajja baba Museveni babasajja abakyagulanyi bawali mwezo najja ne yeyiwa mu ttaka kuba nnyo ssebo tulina makoza akasati ka bbeeyi ne yeyiwa mu ttaka kyagulanyi najja ne yeyiwa mu ttaka n'afukamira taata abo beta babutuliikazi kati babutuliikazi abo bw'obanga obayina ekavule gwe ng'oli butulika oba sure deal okufuna kaadi kati oli kyayinza okuleetanga loyalty buli mukulembeze ayagala loyalty naye waliwo loyalty gye nandise eri professional nga people loyal to the party and the leadership bye babagamba mubikola naye waliwo omuntu ayagala kukozesa ebyobusiru nga lutamaguzi nti otuuka n'ovuma naye nga gw'omanyi bulungi
ekyo kisanyusa mukamaawo kati kiba kisuse ku loyalty kiba kigenze nga Museveni wala abamanyi okukozesa abantu abamu mu bino kati byakujjawo bisanja nga biki n'abakozesa ebyobwaddiikuula yes oba loyo eri mukamaawo negamba oba otuuse mu byobwaddiikuula mu bumpimbi tomulina kubanga mwetegeerera olina okubanga oli lwedde okukwata obwongo bwo obuwe Kyagulanyi atambule nabo bw'anaaba yagadde abukuddize oli sure okuwangaala mu mbeera ojja kufuna tiketi kati wali wabaddewo ekya loyalty ate mwabaddemu kituta okuwoolera eggwanga waawe bawooledde eggwanga ssebo kwabo abasatu bayogedde bonna badde kuwoolera kwadde kuwoolera kati ate obuzibu obwava ku Ssewanya era kyova olaba naye mutumbaavu alina ebigambo bye yayogera ebyo byejja ne babimwogeza kati oli yali ali ku kiri gwe kyoyisa loyalty nze kyengamba oba Butulika kasawo teka mu kategori eyo oba ofuse Butulika Butulika bwensanga engatto nga noonya ekiwero tekiriwo ntekako olulimi n'engisiimuula ekyo olina okutambula boosi olina okutambula ng'onyirira obuwulize obusiru buwulize kiki naawe busiru oba busiru nti okola ebintu ebitagasa byotasuubirwa nakukola olina okusanyusa mukamaawo kati wongamba nti buwulize sebo n'abalala babeera bawulize naye nga tebakola bya kisiru ate naye nga bawulize ntegerekesa kati Lutamaguzi kyakola kino ekya Lutamaguzi yasiimuuka jasaba kuba nti abantu awulira enduulu zino omugenzi Paul Kaferozi yayimbako n'atazaawula tayawula nduulu egoba mubbi neyaniriza mugenyi yazo nalaba ki nduru kati bwagenda ayogera ebyobunyampi nawulira abantu basanyuse nnyo ayogera bana abanyampi bana Museveni babbi mugende mwebuuza ababuulira ebyo ayina emmotoka bbiri zemmanyi pikapu zo zimanyi nzimanyi zikabejja zitundula ezo zimaŋŋa ekitono nnyo buli pikapu eri milioni 2.5 lwaki teyaziwaayo nga saddaaka eri abantu bayagala ennyo yatali mubi ayagala ennyo abantu bababonaabona Lutamaguzi avudde mabega nga tayagala mpuuga oba mpuuga yamuwa ekyokubiri emmoloka gyatambuliramu benzi ye ya bbeeyi milioni 3.5 ayagala ennyo abantu babwazaabiri lwaki yagula eyo ekyokubiri yali akola mirimu kyemirala ng'oggyeko okubeera memba palamenti mulimi abulimidde ebbanga ki bwe tanajja mu palamenti omanye ebyo omuntu agala gamba nali mu UN oleka bakola mu UN I'm wondering whether you have met abantu nga byaddala bakola mu UN babaddeyo omuntu ng'ali mu UN nga byaddala teetaaga kumanya bintu birala byonna mulina anko wange abadde mukozi wa UN onasonyanzo bato sikwate attention wana nyino obutu wende mu kunoonya abadde mukozi wa UN yawummudde naye nebbanga lyakoledde nga teetaaga kumanya kintu kirala naye kati bukuumula yennyini yasabye awummule nga bakyamwongera contract ya myaka egi 5 yasabye akole ki awummule naye mu kuwummula kwe yaguze ennyumba ekkololo yakazimba apartments 4 emuyenga erimu ettaka lyabaddewo ddala yaliguze buguzi n'azimbako ebintu bibali ate akugamba ne bw'aba takoze ng'ebitabitaddeewo ebbanga lyalina ery'obulamu bwe n'abaana be n'abazzukulu be babeerawo teweetaaga na kweraga kati kitegeeza Lutamaguzi yatasobola kuba mu UN Lutamaguzi bamucubacuba okoleyoko kacubacuba mumanyi kati gweyogerako mumanyi Lutamaguzi kyenkana yali badde muganda wange tubadde ffenna emmengo tubadde ffenna mu kubaza mboga Makerere nate lwaki yakuba abasajja ba Kabaka kati byebiri byenkugambye nti waliwo excitement gy'ofuna olina okulwanirira kaadi obeere mu parliament because it's the only thing you can do oba ontegedde Lutamaguzi Semakula gwe mmanyi naye ammanyi ennamba ye y'essimu njirina naye alina eyange twemanyi badde njagala noonya message naye bwe ndaagifuna nja gikulaga bwe ndaaba nsobodde ogiraba nga tetundava wano ku mpewo nkulage nti anjokyayo ne mwokyayo Lutamaguzi soko onoonye bwe naaba ngifunye kitegeeza matovuzi oganda buganyi kumpa ssente bwe naaba ngifunye nja gikola ki nja gikulaga mwokyayo nanjokyayo twemanyi
Lutamaguzi nanengira parliament nga ni mulandi board emengo nga je ntumusayiningira amafuta every Friday gachi agenda akola emirimu gye ng'omuntu mwana wa Nkobaza Mbogo atayina kizibu ne katate yakuba Bankobaza Mbogo olwaleero bw'omulaba ng'ayogera ebyo eby'obwewusa ebitalina makulu bwewuunya ekimuliko nze nange buli omwali mu kwewuunya Lutamaguzi gwe n'okuba saakitegese naye nageetaaga n'ekikebera bulungi nabikulaze emesegi ng'eriko emitwalo aga nga ne asindika nga nze nsindika ate izize za sindika nazo wezi ebyo byakweyo kyayo omutwalo omusanze mukulu mu kolido naawe bimanyi wali kumanyi kipaaki kiwaggulu ebyo ebyekiyaayi so twemanyi era tumubuuza amatovu naga ntamanyi nali muvuzeeko mu motoka yange ng'emmotoka girese ebukoto ku shero wali wa paakinga kayina bwazze nemutwala si gumu si ebiri bwanjerega ekimotoka kyo emugamba ndiye ssebo nga lunaku njeregana ekimotoka kino jjukira ne tuseeka ne tukuba olwali naye bw'olaba ng'avudde mu mbeera otandise okulumba institution y'emmengo tena kyekoze abakulu b'ebika tebena kye bakoze beera bintu ebyo NUP ebyekigega byewayingiddemu tebina gye bigenda nkukakasa tebagenda kujjako mu 7 tebagenda kukyusa gavumenti ekyo buli omu yenna abasajja bakabaka n'obeesonyiwa obeesonyiwa mubeere mubiri munoonya bifo bwe bamu yasooka okukuba oyo mpuuga everyone knows Lutamaguzi anoonya survive onoonya kifo ate nno malina bino byakwesudya talina Lutamaguzi talina sente ekyo nkisibako sente talina bino emmotoka ne bwe yafuna agula gamotoka talina pulaani mutwe ezimba kati bw'omugamba nti parliament ozzeeyo oba omusse kati alina okukola buli kisoboka oba avuma oba akola ki bweyogera byonna kasoda mu parliament teweewuunya ng'ayiseemu n'abeera quiet kuba amanyi ali musanja kisembayo be baali bavumirira abantu abawangadde mu parliament kati anoonya sanja kyakumeka kyakusatu toyogeranga bigambo mayise empigi oyo yali minisita namuwulirizanga nnyo nadde nyina abantu bengamba nti ne babeera b'NRM waliyo abantu ng'osoomuwuliriza Sempigi oyo namuwuliza Sempigi amulimba nnyo naye waliwo ebigambo byayogera n'opiikingamu yagambanga nnyo abantu nga bali ku CBS oko nti weewalenga nnyo okwogera ebigambo ebinaakaddiwa kituufu weewalanga nnyo okwogera ebigambo ebinaakaddiwa Lutamaguzi yagenda agamba Kyagulanyi nno ng'amaze okwogera batajja kuddamu kwesimbawo nga byabakama yakyali pulezidenti wa EC ebyo byonna obijjukira Lutamaguzi n'avaayo n'agamba nti omuntu yenna anaagenda mu kalulu nga bana abaita simanyi abakyaba NRM bagenda omutegekera akalulu nga byabaka bakyali the celebrated fool of the 21st century. Kati abaana bazzemu kazanya babuuza awerekera fulu abeera ki abeera idiot kati kitegeeza nti Lutamaguzi is an idiot of the 21st century escorting a fool of the 21st century. Kusinziira ku byeyogera nze ni mu bigambo bye mwentudde is escorting a fool in the campaign trail of the 21st century, therefore is an idiot of the 21st century, a celebrated idiot of the 21st century. That is Lutamaguzi for you. Semakula kubanga oyogera ebigambo nga tiweebuuzizza butwate tetwagala bakulu babika ngwabebitiibwa toyagala bakulu babika gwovuma abanyampi babategeeza mubategeera kati wabanga Lutamaguzi si munyampi naye nga n'ebika bivuma agwawa mukyotala naye abakyotala bali half caste musajja muganda babere bali ewaawa naawe si muganda Lutamaguzi oyo munyampi gwolabira ddala Lutamaguzi munyampi naawe etereka musibako ki Lutamaguzi kati bwakulopa mpozo ngambe ali ku survive Buganda ajagala ali ku survive Buganda yajagala era webukera ku machanga byatire dajja kusinika obunnyo awo yesesese sawa manyi bwaseka omanyi bino byamufuzi tabire kati badde bamubuuza ekyo yagamba omanyi ebyo we nabyogerera but you said it anti akobuntu sikana waliwo ekyakyuse tewali byabakama yavuddeko wali abategesi abasajja ba Museveni bavuddeko we wali oba amagye gavudde mu kalulu buli kimu nga we Museveni yavuddewo buli kimu kiringa we kiri then isn't he a celebrated idiot of the 21st century? So nze ndowooza abamuliraanye
bayambeko lutamaguzi oleso noita kantu ka lutamaguzi sikuli omukebera omutwe asuso kuba yetaga kebera mutwe nze ndowooza Sseggona bw'aba yafuuka looya n'abeera mu mbeera egyalimu tomukwatirwako nsaalwa mbu munasanga omwana we ng'asomye amateeka amutwala na kiso ate be celebrate nga Kyagulanyi yafuna diguli mu mateeka omanyi Uganda weerabira kati ate mukama we Rubongo yawe munyampi katana munyampi ate ovuma abanyampi ate bakuwadde kadi now who is he is a Ssaabanyampi still lutamaguzi is a Ssaabanyampi. You talk about munyampi Rubongo ya munyampi katana now they give you a card you escort them then you are Ssaabanyampi. You say somebody contesting for presidency is going to be a celebrated fool of the 21st century. Then you escort him. Then you are celebrated idiot. That is Lutamaguzi for you. So Lutamaguzi ndowooza. So kati actually Kibuyaga gyafuwazza jadda. Alinga Namboze. Ali awo kireberebe. Bonna babyogera Kyagulanyi bayogera kintu tajja kwesimba. Bonna ne bayiika. Ne Namboze toyiza agenda mu kano kalulu nga bena biriwe ebikati bonna bali ku trail. Bakola ekintu eki ngera aba artist banonye ekigambo protestive vote ne kijja wambaje bana kikyusa byabakama bonna we bali sebo amaje we kati ekigambo protestive vote kyajja wuki tewali bamuganyo ogenda ku mugaji yabadde agenda okubalaale lwaki tewa protestinze ne bagendayo balina amaanyi ago we have idiots in Uganda naye osanga babakubira mu ngalo nga they are very happy akati nze tonteeka mweyo katemba tokano matovu kyesiri sijja kiba you quote my words byonna kugamba kabuleta I lived up to that era walinga obimbuuza before negye byaggweredde oyo ye matovu takyukakyuka ate bwe naaba ngenda kukyuka nja kuwera ndi kati wano ku lwabundi wano wenkyukidde kati tuzeeyo naye tokuba utani wetakkiriza wagamba togenda kwesimbawo mu kalulu nga tebikyuse kati wakubye ddi utani odde weesimbewo kigambo protestive vote wakuye round about wakyukidde kirabika. So bannayuganda njagala okuyisawo obubaka buli enfuna omukisa nga ntudde ku set n'obutwala okulonda kwe tugendamu kubeera okulonda okw'ekitegeevu mu mbeera yonna temulondesa excitement temulondesa kajanja ebibaluma mulina kufuna mukulembeze agenda bayambako kubiggusa omukulembeze ng'ategeera bulungi ali soba omukulembeze avaamu ebigambo ebinaawulirwa bagenda okuggyako ebyo byemwagala bino ebintu birimu okusoma birimu okwogera oluzungu naddala mu palamenti oli aweza oluzungu terugasa gundi sibanye bagamba Segirinya tiyali tamanyi luzungu ye yakola ki mbu yakola neddwaliro liboogerako tibyebinna byali byapalapase kati obwebubuyabuya bambi abantu bali bantu babugu nnyo bo byonna byobalaga balaba byebyo ebintu byetwogeramu byetaagisa omuntu amanyi okusoma ebiwandiiko n'abinyonyoka anaayogera ku fula ya palamenti anaayogera mu bukiiko bwa palamenti anaagenda mu ministries to lobby okuba lobbingira byemwagala bw'olonda omuntu nga n'ebigambo mu matama tebivaamu ogenda kuba okagudde bw'olonda omuntu nga just kusamba kukuba bukubi bigambo nga matovu bwenjoge kukuba bukubi bigambo bano banyampi bano baki palapase nga nayo yennyini yagijjako oyo palapase tagenda kubaleetera kyakulya ku meeza njagala mutegeere nti abalonzi omukulembeze gw'olonda ku kategore yonna oba LC1 chairperson oba councillor oba chairperson LC5 beat member of parliament oba president alina okuba nga agenda kuteekawo embeera egenda okuyambako okutambula obulungi wona ajjanjabirwa awalungi kubanga okulwala kiri nakyo wona asomeseza abaana obulungi oba wona asomera awalungi n'embeera ze ez'obulamu ne security yo nti wona abaawo ebijambiya anaasa obyogerako waaki ne bikoma anaasa okutuukira abalina obuvunaanyizibwa waaki ne bikola ki ne bikoma balime balimba mbu mugenda kulonda abantu mugenda kusoma kujjako gavumenti babalimba ebikola okuyinza bintu byawufu nnyo ku by'okuboera lubeezi n'obuwagizi mwami Besigye alina obuwagizi bungi naye akimanyi nga businga obwa mwami Kyagulanyi obuyinza teyabutwala mukulu Ssebaggala yalina obuwagizi bungi era mwami Besigye bwe yasikira teyatwala buki buyinza teyasobola yadde ogamba abantu nti mweyiwe ku street tugende tulumbe obuyinza tubutwale so okuba n'obuwagizi
n'okutwala obuyinza bintu biri byanjawulo. Ebikola obuyinza bingiko ate byonna binene. Mulimu essente ze tutalina nga opposition. Mwalimu Museveni agenda kukozesa bilioni 15 mu kalulu kano. Gwe waakiri wandibaddeko ne bilioni 10 waakiri. Bwe tozina berako ne bilioni 5 kibaita okuwaddaako. Ye nga alina 15 gwe alina 5 kubanga gwe abantu bakusuubiramu nnyo okuba na ssente za kuyiwa. Naye ye alina ozikozesa kubanga buli RDC ajja mu facilitatinga, buli muwa amagezi ajja mu facilitating. Gwe at least olina okola structures obumu bwetuma bwokka. So in around 50 billion or 100 billion to do the campaign. Ekyo bw'okimala weetaaga amajege abantu 10 balina nga amaje ng'omulimu 10 nga babo bakubuulira ebitambula era bwe olina kyotambuza nga bajja kubuulira bajja kuyambako to compromise bali ekyenda oba okuwa support mu ngeri yaabwe. Ebyo tewali abiina mu opposition tebabalimba. Ekyokusatu weetaaga okubanga ensi tuliranye ng'emirirano ng'okolagana nabo ba president owe Rwanda, owe Burundi, owe Sudani, owe Kenya, owe Tanzania nga bw'okuba essimu bakwata. Bw'oba tebakwata waakiri vice we nga mumanyiganye ng'akwata. Bw'oba tomumanyi waakiri prime minister ng'omumanyi ng'akwata. Oba omuduumizi w'amagye ng'olina wonna atandikira otuma omuduumizi w'amagye kyali omugambo wayogerako ne president Lutaawo akasajja nkatwala naye kanyigiriza akagambe kagiremu oba ntegerekeka. Naye noonya mu opposition ani alina qualities ezo tewaliiwo. Ekisembayo international community ina interest zaayo. Actually omuntu anajjako Museveni obuyinza ono nga Museveni akyali mu buyinza bwe olina compromising abali ne balaba nti gwe dangerous substitute kwono kubanga international community America, Bungereza, France, China, Japan abo nabo nabo because balina interest zaabwe wano. Olwaleero gwe agenda okujja mu buyinza Omumerika alina okulaba nti bw'aba abadde ayagala amafuta ojja gamuwa. Bw'aba abadde ayagala infrastructure eno kola nguudo ojja bikola ki ojja bimuwa. Bw'aba abadde ayagala kubba bya bugagga ojja bimuwa. Sigambye nti ebyo mulina okukola kubanga Museveni abikola ate binyigiriza eggwanga. Naye mu bufunze gwe nkolagana ki gy'olina n'abasalawo ab'obuyinza mu nsi ezo zitwa international community. Nti basobola okutegeera mu nti abo tuzzaamu Matovu ono tajja kuba kijambiya. Kubanga olwo okujja Museveni nga mubi atunoteeko Matovu ng'ate muzibu. Kano babitunagana Matovu ono tagobe abantu baffe nga Zimbabwe baabakola. Tabakola nga Amini bwe yakola. Okay, kale katumugumiikirize yes amafuta agatumye naye mu bya demokrasia ajja kuba bwati. Matovu tugane ku kadi za NUP. Anti kakati osula Busiro East. Oyagala kadi. Naye ekiri mu kugaba kadi. Message bakuwa bagamba bano bageno tiyambako okutwala obuyinza okukyusa government. Kati nze ni mukugamba abantu nti bakulimba mwami Mwanga Kivumbi yakugamba bagala abaka 10 bajja ko bakoze nnyo. Parliament erimu abaka 529. Ne bamugamba nti ogweche ekyenda kiganye mudda mu obunya e parliament. Olina okubanga owakiri omusinza abaka ba parliament ogenda omukubire penalty mu parliament. Naye target ya 100 MPs out of 529 totusena mu kwota oyinza omukubirayo penalty ntekisoboka. Kitegeeza banoonya babaka ba parliament kufuna sente na kuzimba kibiina so si kujjako Museveni na kukyusa buyinza. Kati kubyoli mukumbuze bya Segona mmwe kibakanya mugamba nti Segona in experience ye yandibadde okulaba nti bwe tuba tugenda kutwala buyinza bosi omugamba nti gwatu ne jeno bosi bye tebali ku kyakutwala buki buyinza bali mu kyakuzimba kibiina baba bazimba ekibiina ideology gye balina bagala ba Butulikas n'abanyonyodde wabategedde. Now Segona tasobola kuba mu kategori ya Butulika. Joyce Baga tasobola kuba mu kategori ya Butulika. Nono omuwala gubaddiza kadi wa Wakiso yagaana kuba Butulika but I think they reconciled. Ono wani naluyima ojjukira nga babayisambo n'eggaali omuwala w'ebukomansi bamudiza kadi tasobola kuba Butulika. Nanyondo ono gwe bakubira ku yes yagaana Senyonyi namulumba namukuba ate bamuwadde ki era ekiri ebukomansimbi kika. So banoonya abantu osobola okukola ebyo ne bagamba ono ye ne bwe mumuwasi wa bulabe nnyo benenya bano bo bakiwa gye baagaana balemerayo beefula bagezi. Naye bw'obanga oli mu kulwagala kutwala buyinza waliwo ebintu byosobola okukola nti yes ono afuuse kiwagi naye mwetaaga ku lugoba oluteebi. Kituufu mwetaaga ku alina empisa embi naye gwe neetaaga. Twalinanga bamwitanga oba Anelika yalinga musambi wa Arsenal. Nelika yalinga ayitanduza mu 7 eyo
Nenga muzibuzibwa ate makola nenga amanyi ku defendinga binabikola ng'omwetaaga ate nga takuba nko penalty nekwata bweru ng'oba omwetaaga talina mpisa akuba endobo akola biki naye ng'omukola ki Kasegona kayaga mozi bato njagala ng'omwetaaga kati nga tiimu bw'aba taliimu bajja kuyitira ku lugoba olwo babatwala embiri ekitegeera so there are some players nga bo weetaaga beetaaga n'ogamba sina kyakukola kanzikiriza Matovu ono wamputtu naye mwetaaga bw'omutuma akalima akaggusa kituufu wamputtu naye bw'omutuma akalima akakola ki akaggusa Sseggona bw'omutuma mu kkooti oba kushua ajja kuggusa oba kushua bonna mugamba mu Parliament twaga tuyise kino oba kushua then kati otutera Aloysius yes bamumye kadi naye bw'obadde oyinayo Baserukenya okujjako okutwala ambulance mu kitundu naye mu Parliament omulabyeko emeka nga alifulira Parliament oba ne mu komiti yennyini Serukenya engalo ze bayita mulala you know natunulira abalala kyokka Basemuju bali bwe batyo omukono bagwanikidde eddala you understand so weetaaga abantu nti mu revolutionary politics njagala nkisomese bannayuganda mu kitegeere babalimbalimba twagala buyinza bwe tuba mu revolutionary politics nga kati gwe tulimu teweetaaga beNUP bokka seetaaga ba NEED seetaaga ba PFF bonna amamba kola ki obeetaaga kyekiri kyekugambye nti ne mu bantu bamwali mu 7 bali abali mu magye omubeeramu ne 10 baba babe naye ng'omulimu ye revolutionary politics nti yenna gw'ofuna ng'asobola okugattako Ssemujju Nganda agattako mu Parliament bonna amuteekerako abala 15 Speaker anaatya olutuula n'agamba omumyuka wegendayo oba waakiri bombi bajja kujja lumu omumyuka atule wansi oli abeera oli bwekikaana ku oli onaatuulewo kubanga mulimu 10 n'abameka abagenda ogikyankalanya olwaleero mu opposition bw'ogenda okutunula baba kakingo ojjeko Ssemujju ababwatuka ne babawulira era ojja kubala ababaddeko ye Ssemujju ye Mpuuga ye Sseggona ye Muwanga Kivumbi awo sibana eri ojja kunoonyawo ba Gilbert Olanya onoonyeeyo waliwo n'ebigalubindi mwerabidde erinnya waliwo ni ava mu North oba abadde wa FDC ndozo oba FDC ba Jonathan Odul Bakalimu Masaba eri Kalimu Masaba tali mu nnamba eyo Kalimu Masaba mulungi Parliament njigoberera tali mu nnamba eyo most especially ku debate za ebyenfuna ez'ebyenfuna ku budget time mu budget time avaayo so weetaaga alaga wayina obusobozi era avaayo kati bwe banaababo tewali alina profession n'emu kale bw'aba muyimbi agenda oli ku flat ontome ayiseewo ensonga through ekisoboka so weetaaga abantu abategeera naye oli akugamba tetwetaaga bategeera kuba bategeera bwe twabalonda tebalina kye batuyamba abasoma bwe twabalonda tebalina kye batuyamba twetaaga luzungu twetaaga mataayi bakubisiza ebipaande bonna basibye amataayi tewali n'omu ali mu t-shirt tewali ayeesibye lubugo tewali ali mu kanzu bonna bali mataayi masuuti kitegeeza nsaalwa ebirungi babyagala naye bakwasa obujja nga tebabirina bo balowooza be balina okubeera nabyo yes omulungi ono gw'olina beera naye mutambule tegeera weakness ze nti yeematira naye muwa assignment zoyagala akole bwaziggusa kite nakyogerako nga tukola emirimu gyaffe egya NEED ne ngamba be nali nabo ne mbagamba nti nze seetaaga kuba mukwano gwo mu byobufuzi okubanga tukola twetaaga kumanya ki kyakukola Matovu assignment yange gyompadde eri ki kyova wambuuza naye kabuleeta wamukola kingana simanyi nziyangamba kwogera ati yampa na limiti nyuza okuba mbye nayogera nayitawo niti yangamba nti oyiseewo yali badde ampita nga nakutuma okwogera saagamba kuyitawo ate wano wayitawo kabuleeta muleke notegedde bwaba yagguka nze njagala zali mpa byakulabirako ebinkwatako saagala kulipira balala kubanga bw'oba mu kintu oli muwa assignment mwe guidelines mwatambulira bw'aba ng'ayiseewo alina okukoma mugambe gundi Matiya jangu sebo bwe ndagamba ate okola ebyo ate sagamba mu kino kitegedde oyiseewo kati naawe weekuwa mutima n'okola ki so naye bw'olaba bano bannaffe kubanga bali bakolagana n'Empuuga
twawoledde abakatu batemeka emitwe wati abana akomawo byayogera bitufu mbo kumutema ko omuntu we kyadiridde kukolagana mpo bitwali nsonga kati uliriza kati ekibuuzo kyange singa banadda mu parliament gwolaze babi community gye bayina baga nti malungi ani who will be fool yeyo yajubba omusiru yalaze nti babi singa bayitamu andi kijja basa ate nga bangi be balowooza nti batemyeko emitwe bagenda kudda ekituufu nze ndikimanya kabonera 100% Abedi agenda kuyitawo nga atawangudde ku tuntu nga 7 kubanga nego bamuwadde kuteesa mujaji awo mujege tibalina makulu kuteesa yaani bali usaba kuteesa Patrick bakuteesa biki wali awo Nannungi abadde ayagala wa Nannungi ali wampuuga abadde wampuuga ali wampuuga Nannungi tayinza ku tali kulogoba mutwe abadde yavuma nnyo mpuuga nnyo yasookeramu ate bamuwadde kaadi kubanga bwe batandika n'otamaguzi babiri ovuma naye bagamba alwanze omulwadde si yamusikira kituufu yavuma naye nga ajjanjaba omulwadde si asika kati yali alina baavumira bo bayoddewo kyokola bafuutusoja bakayanye you don't temutuli wadi nga bulungi biki yes ajjanjaba omulwadde si yakolaki si yasika bano babayita NUP bagiyita babyokulya balungi mirimu mu mirimu okola era bw'oba okola Sseggona yali afiira wa defending ekibiina n'akola byonna ogamba Ssebo webale kitereeza dda ku bbali abala bakole ki kati gwe wabadde olowooza nti okolerera kulya era tokolerera kulya birala nagamba nti bw'onoba tonna bakubanenya nti bakoze bubi ebigendererwa bebigooza biri ki because fe tudde tukola analysis n'ogamba bazibu nnyo naye gwe ebigendererwa byabwe ebituufu oyimanyi ko tugimanyi kibakoze kyekituufu ne bwali badde gwe kubigendererwa byabwe kyekituufu ekyo kibalina okukola okukwata walukaga ne bamusikisa yes nze nakugamba kibali mu kkubano mu Buganda bagenda kutta leadership yonna etegerekeka mu Buganda institution ziri bbiri zigenda okuwulira obulwa obw'abaana b'NUP Catholic Church n'Obukatuliki n'Obuganda era ebyo bamye omwana we Bukomansimbi omuwala umandi MP aliwa wali awo Nakato wali awo naye omuwala yali atunyumiza bagenda mu kana akawala akato gwe wali awo yagenda kavuma nnyo mpuuga uliriza kati abantu balina magezi niyo ono tasona kuvuma araika oyo mulala tasona kuvuma kakati ono agenda mu interview wali ekavule bamubuuza bena bamubuuza abiddamu bamubuuza amaanyi go gali ludda lwaki olowooza nti gwetaaga kaadi era ojja kuwangula n'abagamba nedda nze Catholic Church njiina okuva ddala ewa Ssaabasumba Jumba era structure zonna ez'Obukatoliki paka ku Bubondo bonna bampagira ekyokubiri kubanga church agirimu nnyo ekyokubiri abaami ba Kabaka bonna ntambula nabo era Mmengo sijinaako buzibu kati bonna ate abaami ba Kabaka badde bantambuza mu ki MP aliwo ng'ano atunyumiza emboozi yagamba yakola bw'ati watomedde tukoze bubi abo abaana tuwandi kibagambye ekyo tebakyagala eky'Obukatuliki n'ekyammengo kati bamumye tukoze bubi tebamuwadde kaadi naye nga ground abadde agiina era bagiwadde Veronica Nannyondo naye nga baali bamwevumira kati abantu banga abava ku Veronica ne badda ku bano kati baze ne bagiwani Nakato abadde kansala ate gwe bigamba nze gambye oli mumanyi abadde kansala nedda Ssebo oyo mulala okitegedde Ssebo Nakato naye Mukatuliki nnyo simanyo mulaba nnyo ne support tagivaamu ekyokuba ne support n'okuba mu structure z'Obukatuliki byanjawulo oli structure z'Obukatuliki okuvira ddala ku diocese aziri mpaka wansi ekyokubiri Mmengo agirimu kuva ddala Mmengo y'e Kampala paka y'omukyalo ku Muluka paka ku Mutongo baddiza Veronica kati oli bamugambye nti wakoze bubi okugamba abaana abo waligambye sabali nyina ababoda nyina abataxi naye keyayogedde yagaa nti bano bakomyewo olumbugu wategeeze bonna babadde balowooza nti nava mu UID baddipi baani Mmengo Bukatuliki bamatira Lwanga Lwanika biso musiime naye alina kategori mwagwa muyimbi we twagala batontomi n'abayimbi sajja yagambye nti olaba yakuba kampuni y'ebizigo n'agiteeka ku ttaka omuntu Katolo ow'ekitiibwa bebaagala abo enkaayana za Walukaga zabaddemu ezisinga obungi
bamusulira abaana batalabirira akakakaza naba kansala wa ebyo biri very clear biri just Google teka mu lukagoja kulaba ono mwana tamulabirira ono mukazi amwesibako those are his stories bayimbi banne now kati ebintu bino ebimu nga tufalinga leadership bikulu integrity y'omuntu eriwa kubanga abakulembeze betulonda kyakulabirako kati omutwalira nga ye MP area MP omusango gw'omusajja atalabirira baana area MP akuyambeka gusalatya nga naye talabirira nga naye ayina egiri ku police ayina egiri mu kooti jabutalabirira ayina abenyumya akabali mu social media jabutalabirira ayina bakwanyeko n'abalangira bamudize laptop ye obyerabidde naye omusajja omukulu n'asaba laptop naye obyerabidde bijjukira gwe yali namugamba nze laptop yange n'essimu obyerabidde olwabamuwa mmotoka ngene eyo gy'ovuga ane baawe bavuze ekizibu ova ku mulamwa mangu so otegera kyengamba so ebintu credibility y'omuntu integrity y'omuntu nkulu mu leadership ewe essuubi oba okudestroying essuubi kati oli abadde alowooza nti ekibiina kyajja kya bununuzi n'abagamba mu kibiina simanya kya Buganda nze nabo mbeewuunya abakiyita kabaka yekka abakiyita kabaka yekka nze benneewuunya naye ababa bakibateekako bali abeeri ebweru balooze nti si kyabwe bano mission yabwe bagitambuza buki bulungi and they are thorough na oli akiyita ekibiina ky'Abaganda nga Secretary General ye Rubongoya finance ye Katana bangamba munnamateeka yani ow'ekibiina ali mu isi Mugisha si ejo gye Musisi si Musisi bamuta Mugisha ndoze Mugisha waliwo awo n'omulala abakutte ekibiina abataano bw'obeetegereza jamu president waabwe kati oli n'agamba nti ky'Abaganda nze gwe neewuunya kati gwe osula Busiro mukulabako Walukagasi nga musajja baffe Seggona Ground kati kankuyigirize kino abantu nabanjagala kino kibayigirize omuntu akugamba nti gundi alina ground gundi tagiina enswaki gundi yafunye kaadi mutwale ng'omujega ekireetese okugaba kaadi tuba twesigamye ku maanyi ga pate era omuntu alina kuba muntu mu maanyi ge alina pate yeyina okuba ey'amaanyi DP bwe yaleetanga omuntu yaleetanga abantu nga temubamanyi kituufu ate ne bawangula naye nga mubalonda lwa pate DP kituufu njagala kiddamu pate yebeera ey'amaanyi ku muntu era omuntu agamba nti ground yabategira aba akunyumiza mboozi za kijega za malwa pate ye supreme era bwegamba gwekuleetedde gwogenda naye kitegeeza ina eriise George era ina amaanyi kale bagiraga nti awo ground yetagirina then pate yode kolaki kalwaki pate bagamba ffe tuba tusense ku ground tikiti eri ku anti kyekugambye nti bakuvuga kiyungwe otegere kyentegeeza DP akwata Semwogere n'aveses ne bamutwale bamunaanika n'akiikirirayo n'awangula n'agende bamunaanika n'awangula yes kitegeeza pate yeyina okuba n'amaanyi era emember of parliament atambulira mu manifesto ya pate. That is why you vote for a party. So party yali nsobya singa gabadde maanyi nga bagogerako tebandigamye nti vote umbrella. Singa gabadde maanyi ga muntu tebandigamye nti olaba umbrella kola ki tikinga balagambe wola basigundi wola naye kiretese ekyo nti party ye y'amaanyi era for tikinga umbrella kala ataga omuntu ogagaza ki ekyomuntu for as long as mwe party mufunye okubikulirwa nti Matovu ye mutuufu mumuteeko ne mugamba abantu abe muwadde nti omutuufu ye Matovu ebisigadde mubirekere party. So mu bufuze party yawubya abantu nti bagende kugulawo yawubya abantu ontegedde bulungi tegedde kati party nga bwolaba NRM nti mu bitundu tule bitundu by'eggwanga kambita amasuso g'ebyalo eyo kofuna kadi NRM oba owangudde kituufu because oba bakumanyi oba tebakumanyi the moment you get kadi NRM okoze ki oba muwanguzi ntegerekese kuba party ye y'amaanyi so si muntu kati bwagamba nti oba kidomola kya yellow gwe tikinga kitegeeza party yetegeerera
omuntu ono era amaanyi ge mwegali kati ola ataga nti ate talina amaanyi then ate party yaki then badde ku individual merit oba kategerekesaako mbambi badde ku individual merit mu byalo ebingi genda mu bitundu by'ekisolo luddawa nti party bwebanga ereese eba party era ebitundu bingi bunyolo wawanga kasita ofuna kadi y'NRM bepa oba muwanguzi oba bakumanyi oba tebakumanyi oli muwanguzi kubanga party yeki nekitegeeza nti tukyali ku individual merit naye ate nga bakulaga nga party nagamba leeta tujjeko Museveni ate ali ku individual merit then kati njagala mpisewo obubaka obugamba nti mbegayiridde temulonda birerya bwe ziba mmwanyi tulonde empeke ezirimu omuwula bw'oba oyagala kaawa ojja mujja mu mmwanyi zina omuwula omulungi zojja okusiika osekule ofune kaawa bw'onaalonda ebirerya tebiri mu nsigo tolina kyojja kusuubira tosuubira okusiga ssere okungulekawo tojja era mutunuulire abantu abazze okwesimba babasaba obululu oba kansala chairman meya MP ne baba president mwetegereze babanga obusobozi bwe kiba kidomola ky'amazzi nga obusobozi bwakwetika lita 5 mu mugambe nti Ssebo Matovu obusobozi bwa lita 5 mukulu Matiya muleka atwale lita 2 yalina obusobozi obwo mubatulire ate mbagamba oli bw'aba ali awo nga muli atalina makulu mugabe oli kirerya tetujja kuwa mubulira amazima nabo bategere levo zaabwe Yesu ayinza okuba nga ettutumu alina naye nga si yasaanye mu kifo ettutumu alina nga alina tukuŋŋanyiza bantu ngaye mulamu bwe twali mwetazeemu tukuŋŋanyiza baki fe abamanyi tuboogereramu bafuna ebigambo ebituufu ng'ate bonamu obboogere mutene bagenda bagamba naye bakuŋŋanya obukuŋŋanya akola ki asobola era ndowooza okimanyi tulina bakampeyinazi baffe ffe ng'abantu nze Matovu nga si wakuŋŋanya abantu awo 1,000 naye bano bamobiliza ba agent abakutera awo 1,000 naye ate omugamba yaboogerere mutakola ki tasobola kati buli omu akolerwa olwoye asobola okuŋŋanya abantu abakuŋŋanye amanye obboogereramu abakole ki aboogereremu obukulembeze bwe bwe buli wonna buli muntu alina ekitone kye okubeera nga otulaba ne Salongo Matovu Moses ayogerera National Economic Empowerment Dialogue omukugu mu kusunsula ensonga z'ebyobufuzi Salongo sajja wa need kuva dda ye yagamba nyina kubeera wenzikiriza si byagamba nti wakubona alina amaanyi ate nga nkozese bino ne bino ebiri olwaleero tubadde naye badde sitegedde nti wali olw'ensonga nti yatambulidde mu nzitu sijja tatatambuliramu nine mwekangirawo nga yeye ekikwataganyawo ne program gye tukoze onabadosinzira okubeera nga otulala tukomye wano ne Salongo Matovu Moses tutandikire awo olulala akuume awangale nnyo Ssaabasajja Kabaka